Essula 11. Awo waaliwo omuntu eyali omulwadde, Laazaalo ow'e Besaniya, mu mbuga Maliyamu ne Maliza muganda we mwe baali. Maliyamu oyo eyasiiga Mukama waffe amafuta, n'amuttaanya ebigere n'enviiri ze, ye yalina mwannyina Laazaalo eyali alwadde. Awo bannyina abo ne bamutumira nga bagamba nti, Mukama waffe, laba gw'oyagala alwadde. Naye Yesu bwe yawulira n'agamba nti, obulwadde buno si bwa kufa, wabula olw'ekitiibwa kya Katonda, Omwana wa Katonda abe n'ekitiibwa olw'obwo. Naye Yesu yayagala Maliza ne muganda we ne Laazaalo. Awo bwe yawulira ng'alwadde, n'ayosaawo ate ennaku 2 mu kifo kye yalimu. Ate n'alyoka agamba abayigirizwa nti, tuddeyo e Buyudaaya. Abayigirizwa ne bamugamba nti, Labbi, kaakano Abayudaaya baali basala amagezi okukukuba amayinja, ate gy'oba odda? Yesu n'addamu nti, essaawa ez'emisana si 12? Omuntu bw'atambula emisana teyeesittala, kubanga alaba omusana ogw'ensi eno. Naye omuntu bw'atambula ekiro yeesittala, kubanga omusana teguli mu ye. Yayogera bw'ati n'alyoka abagamba nti, mukwano gwaffe Laazaalo yeebase, naye ŋŋenda okumuzuukusa. Awo abayigirizwa ne bamugamba nti, Mukama waffe, oba yeebase anaazuukuka. Naye Yesu yayogera ku kufa kwe, naye bo ne balowooza nti ayogera ku kwebaka kwa tulo. Awo Yesu n'alyoka ababuulira lwatu nti, Laazaalo afudde. Nange neesiimye ku lwammwe kubanga saaliyo, mulyoke mukkirize, naye tugende gy'ali. Awo Tomasi ayitibwa Didumo n'agamba abayigirizwa banne nti, naffe tugende tufiire wamu naye. Awo Yesu bwe yatuuka n'asanga nga yakamala ennaku 4 mu ntaana. Naye Besaniya yali kumpi ne Yerusaalemi nga sutadiyo 15. Abayudaaya bangi baali bazze eri Maliza ne Maliyamu okubakubagiza olwa mwannyinaabwe. Awo Maliza bwe yawulira nga Yesu ajja, n'agenda okumusisinkana, naye Maliyamu n'asigala mu nju. Awo Maliza n'agamba Yesu nti, Mukama wange, singa wali wano, mwannyinaze teyandifudde. Era kaakano mmanyi nga byonna by'onoosaba Katonda, Katonda anaabikuwa. Yesu n'amugamba nti, mwannyoko ajja kuzuukira. Maliza n'amugamba nti, mmanyi nti alizuukirira ku kuzuukira kw'olunaku olw'enkomerero. Yesu n'amugamba nti, nze kuzuukira n'obulamu. Akkiriza nze newaakubadde ng'afudde, aliba mulamu. Na buli muntu mulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Okkiriza ekyo? N'amugamba nti, weewaawo Mukama wange, nze nzikiriza nga ggwe Kristo, Omwana wa Katonda ajja mu nsi. Bwe yamala okwogera bw'ati n'agenda, n'ayita muganda we Maliyamu kyama, ng'agamba nti, omuyigiriza azze akuyita. Naye bwe yawulira n'agolokoka mangu n'ajja gy'ali. Yesu yali tannatuuka mu mbuga, naye ng'akyali mu kifo Maliza kye yamusangamu. Awo Abayudaaya abaali naye mu nnyumba nga bamukubagiza, bwe baalaba Maliyamu ng'ayimiridde mangu okufuluma, ne bamugoberera, nga balowooza nti agenda ku ntaana okukaabira eyo. Awo Maliyamu bwe yatuuka Yesu gy'ali n'amulaba, n'agwa ku bigere bye n'agamba nti, Mukama wange, singa wali wano, mwannyinaze teyandifudde. Awo Yesu bwe yamulaba ng'akaaba, n'Abayudaaya abazze naye nga bakaaba, n'asinda mu mwoyo ne yeeraliikirira, n'agamba nti, mwamuteekawa? Ne bamugamba nti, Mukama waffe, jjangu olabe. Yesu n'akaaba amaziga. Awo Abayudaaya ne boogera nti, laba bw'abadde amwagala. Naye abamu ku bo ne boogera nti, omuntu ono eyazibula amaaso ga muzibe w'amaaso teyayinza kulobera ono okufa? Awo Yesu bwe yasinda ate munda ye n'atuuka ku ntaana. Yali mpuku ng'eteekeddwako ejjinja kungulu. Yesu n'agamba nti, muggyeewo ejjinja. Maliza mwannyina w'oli eyafa n'amugamba nti, Mukama wange, kaakano awunya, kubanga yakamala ennaku 4. Yesu n'amugamba nti, sikugambye nti bw'onokkiriza onoolaba ekitiibwa kya Katonda? Awo ne baggyawo ejjinja. Yesu n'ayimusa amaaso waggulu n'ayogera nti, Kitange, nkwebaza
kubanga wampulira, nange namanya ng'ompulira bulijjo, naye njogedde ku lw'ekibiina ekinneetoolodde bakkirize nga ggwe wantuma. Bwe yamala okwogera bw'ati, n'ayogera waggulu n'eddoboozi ddene nti, Laazaalo, fuluma ojje. Eyali afudde n'afuluma ng'azingiddwa mu mabugo amagulu n'emikono, n'ekiremba nga kisibiddwa mu maaso ge. Yesu n'abagamba nti, mumusumulule, mumuleke agende. Awo bangi ab'omu Buyudaaya abajja ewa Maliyamu bwe baalaba ky'akoze ne bamukkiriza. Naye abamu ku bo ne bagenda eri Abafalisaayo ne bababuulira Yesu by'akoze. Awo bakabona abakulu n'Abafalisaayo ne bakuŋŋaanya olukiiko ne bagamba nti, tukole tutya? Kubanga omuntu oyo akola obubonero bungi. Bwe tunaamuleka bwe tutyo bonna banaamukkiriza. N'Abaruumi balijja balitunyagako ensi yaffe n'eggwanga lyaffe. Naye omu ku bo, Kayaafa, eyali kabona asinga obukulu mu mwaka ogwo, n'abagamba nti, mmwe temuliiko kye mumanyi, so temulowooza nga kibagwanidde omuntu omu afiirire abantu n'eggwanga lyonna lireme okubula. Ekyo teyakyogera mu magezi ge yekka, naye kubanga yali kabona asinga obukulu mu mwaka ogwo, yalagula nti Yesu agenda okufiira eggwanga eryo. So si lwa ggwanga eryo lyokka, naye akuŋŋaanyize wamu abaana ba Katonda abaasaasaana. Awo okuva ku lunaku olwo ne bateesa okumutta. Awo Yesu n'atatambula nate mu Buyudaaya mu lwatu, naye n'avaayo n'agenda mu kifo ekiri okumpi n'eddungu, mu kibuga ekiyitibwa Efulayimu, n'abeera eyo n'abayigirizwa. Naye okuyitako okw'Abayudaaya kwali kunaatera okutuuka. Bangi abaava mu byalo ne balinnya e Yerusaalemi okuyitako nga kukyali beerongoose. Awo Yesu ne bamunoonya ne boogera bokka na bokka nga bayimiridde mu yeekaalu nti, mulowooza mutya? Tajje ku mbaga? Naye bakabona abakulu n'Abafalisaayo baali balagidde nti omuntu bw'ategeera waali ababuulire balyoke bamukwate.